ate mu mpira gy'amasaza gyakuddamu okutojera olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri wali ku Fufa Technical Center enjeru. Gomba abalina ekikopo kino nga bakakiwangula emirundi 5 mirambirira bakutunka ne Buluuli abakiwangula mu mwaka gwa 2011 olw'Osingo Bujefuke n'essaza lya Kabula. Omutendesi wa Gomba Ibrahim Kirya atutegeezezza nti balina okulwana okuwangula omupiira gw'olunaku olw'enkya beba bakutangaza emikisa gyabwe okuva mu kibinja kino. Empiira enkya tusamba ne Buluuli mpira gwaffe gwekutusalirawo either tuva mu kibinja oba tetuvaamu. So mpira mukulu nnyo ku side gyaffe, shortcut eri kuwangula mpira gwo tewali kirala kyonna. So tugenda kunoonya buwanguzi tulabe nga tugenda ku stage eddako. Tewali nnyo obuvune bw'amaanyi okuggyako kapiteeni Juma Lutakome yalinamu obuvune obutonotono naye kyemanyi tunamalira training ajja kuba ali Cavalins. Ye Peter Sibo nga yatendeka Buluuli agamba abalenzi be beteeseteese bulungi okufuna obuwanguzi olunaku olw'enkya. Timu bulijjo abalenzi tubali tuteekateeka nnyo ku geemu eno kubanga twafunye akade akateleza n'abadde bafunye first game twasamba naye mwalimu injury n'okwezo ntonotono koze bulungi kunaku zino tufuna recovery emala bulungi so balenzi bo bali seti ku geemu yankya. Kyaddondo ye kyakulembedde ekimeeza mu kibinja ky'amasengere n'obubonero 4. Gomba ne Buluuli buli omu alina 3. Singo akabonero kamu ate nga Kabula be bakwebedde nga tebannafunayo kabonero konna. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.